Omusango gugenze kutya leero? Omusango tegubadde kooti tetudde. Kooti bangambye mu judge taliwo yagenze mu liivu. Agenda kudda nga 8 January. Lwalina okudda. Okay. Ate nga wasipeniza okuva South Africa okujja wano. Judge yabadde akimanyi nti nno okujja kubanga ebyo batuwadde eti kitegeera era ne fayiro aba agisoma n'alaba nti no omuntu ono tabeera Uganda bwe tuba tumwetaaze alina kulinnya nnyonyi n'akola ki najja Uganda asobole okubeerawo mu kooti kati ate ye judge omunnayuganda abeera Uganda omunnamateeka naba nga tali mu kooti eyo naye banga ne kooti tetudde teriyo nakubeerayo. Kitegeeza ki gy'oli? Kyannaku nnyo kwegamba kimpa nina engeri gye simanyi I can't explain. Ovunana ki ekituufu kise chameleon? Kati kirigo ki ekiddako butwa nti kooti ekoze bweti? Ekiddako ngenda kutuula ne looya tulabe ki kye tuzzaako kuba kati simanyi nze siri munnamateeka ye aba abimanyi ebisingako awo what is next. Bwe wali ova South Africa bakugamba this time bakwetaga mu kooti ne chameleon waako naye talabiseeko? Naye talabise looya we naye abaddewo naye nga judge tali kitegeera kuba wangamba nti babeetaaga babiri gwe ne chameleon mubeeremu. bwe baŋŋamba obuuzizaako lwaki chameleon talabise? sikibuuziza olw'ensonga mbadde saadi bagamba nga nina payini mukyo tosobola kungamba nti ove South Africa ojja Uganda ate nga gwe judge ampise toliiwo mu kooti neba nga ne kooti tetudde mba sitegeera kiki ekitegeeza. Kanso lwaki chameleon gundi ani Lord Mayor talabise naye ate nga yero yawo ntya? Lord Mayor alina law firm bagiyita Lukwago Company Advocates. Tulimba lawyer bawere 15. So emisango egisinga gyabanga akolako baba tasobodde kubaawo aweerezaayo lawyer ow'enjawulo. Ayinza okuba nze omulundi omulala oyinza okulaba lawyer omulala naye nga tukolanga tiimu tukola naye era so waba taliiwo nenyimirirawo yaba aliwo. Amannya go? Sekanja ku Abeka. Olowooza omusango guno gulimu okufutyanka? Siyinza kugenda nnyo ku ekyo olw'ensonga sinalaba nnyo obujulizi bwakyo. Just enkwata yaabwe yebadde tennaba kuba nnambulukufu bulungi kuba singa mubanga mulimu okufutyanka ate oyinza okutuuka mu maaso g'omulamuzi n'abaako embeera byateekawo naye tubadde tetunnaba kukiraba nnyo tetunafuna kufunya okusa kutuuka mu maaso ge. Babagamba mujje leero n'atabaawo nebabagamba mujje luli n'atabaawo so tuyinza kugamba nti mulimu okufuta ate nga bwabaabuzeewo wabaawo ensonga so just ndowooza tukyalemereddwa kukwasaganya budde butuufu kumulamuzi. Tuwulira baloya ba chameleon ye Katende ate nga tumumanye amaanyi g'alina mu makooti ag'enjawulo. Waliwo olowooza okulemesaawo? Sikiinaako obujulizi ekyo mukama wange siyinza kubaako nnyo nabujulizi ekyo kyemmamanyiko nti baloya balungi naffe tuli baloya balungi so tubawo omukisa. Zayi ki ekiddako? Kibuuza looya kuba ye munnamateeka. Ekiddako batuwadde nga 10 omwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja essaawa 3 ez'okumakya gy'okuwuliriza omusango naye bwe tutunula musango nti guludde mu kooti tutegeezeddwako nti omulamuzi ajja kubaamu mu ofiisi ye nga 8 katugamba tulikozesa omukisa ogwo tumutuukirireko mu maaso ge tumutegeeza obulumi kulanti waffe bwayitamu osanga ayinza otuwa olunaku olumu ayinza okutuwa wakati tuyinza kimunenyeza ali kuliivu tuyinza kutugamba nti ate kubaayo ate yagendayo nayeneso tumuwa omukisa ogwo Kanso kibeera right oli okuteekawo date y'omusango ate n'asaba liivu? Kikiri nnyo ku administration ya kooti ate era nga kooti yekitambuza kugamba waliwo gye bayita Judicial Service Commission ekkiriza abalamuzi bano okugenda ku liivu so kizize nga kibaawo mu nfunda ez'enjawulo nti omulamuzi yeekanga ng'alina emisango miyitirivu niba ate ne bamusinga ku liivu so zekyensuubira wandibaddewo enkola enuŋŋamu
omulamuzi oyo bamutegeeza nti mu 12 tuteekayo omusango gwonna ojja kuba kubiivu kubanga baklansi baffe ab'enjawulo bayita mu kunyigirizibwa bayita mu kusoomozebwa olw'ensonga nti kati nga zange ataddemu sente wakubaawo ku kooti kutambuza baalooyi kwetambuza naye engazi n'emirimu gyalesa nengi tekituuse ku ye yekka soka kubeere nga kankikozesenga mukisa kukubira kitongole kiramuzi mulanga nti wabeewo okuterezaamuko kwekyo kiyinza okuba nga tekirabika ng'ekikyamu ku saidi yaabwe naye ate ku saidi y'abaclients naffe balooya kibeera kitulukiriza nnyo kubanga sigamba nti nazuukusa okuva mu buli nazze buzimu kooti oba okiteekamu obudde okumuteekateeka omujulizi wo okuteekateeka fayiro okulaba nga ojja mu kooti ng'oli prepare so oba bonna obudde bw'oba oyonoonye kiteesa sisobola kuba nti mu loosi ate nnyongeramu ki loosi sijja kukikola nagenda okulaba nga ndaba show eno mu dates ze mbadde nange South Africa nga bateekayo show muno mu Uganda nemukubira mutima n'agamba nze Chameleon agambye tajja kujja naye mbagamba okay it's okay nenkubira Kenzo najja ne musa mu date enji nalinanga mu Chameleon najja ne tukola nembakubira ne mbagamba naye munyambe mumpereze sente zange 15 nsasule sente zange nsobola okola ki nze mbiveeko tukite ne banga tujja kuwa sente zo kati nakipinga ngamba kubira nga bwe banimbe kyavaamu ne baba nga tebakyakwata simu zange kitegeera ne mbasindikira message nga tebanziramu kati awe nava nengenda muki nengenda nendaba lawyer nangamba tukole ki tugulewo kesi kooti senga enasigala ngaekubonerawo togenda kuzza kooti no anti kati mba nina okulaba njagala finding out why situla kuba bukyanga kesi eno etandika 2018 nakatula mu kooti omulundi gumu lwali omulundi gumu gwokka gwe najja mu kooti nendaba jjaaji naye nga bankubira ne baŋŋamba nti deti yowe ate era nenzija nga deti yange weeri nga lwe lunaku lwero lwennyini lwolina okubeerayo naye bajjaaji tebabeerawo oba si kyo jjaaji lwe yaliwo prosecutor ate yansindikayo kati simanyi yanteeka ku deti nga yawala naye nga ate bakimanyi sibeera Uganda kitegeere Chameleon mu kumubuluki nga wayita mu mutima ye mutima mwene embeera ali kuti kati okusooka nali nga nakola ne Chameleon nga nkola na Sam manager Sam kati manager Sam bwe yavaawo Chameleon nankubira essimu nangamba Zaina nti sikyakolagana na Sam kati nina manager omupya bamuyita mutima ngenda muwe namba yo akubire naawe ngenda gikusindikira mu communicating kati ye manager wange kubanga buli mwaka twali tukola ekivulu ne Chameleon kati ne mugamba okay era nali ndyawo nga mutima nkubira nangamba nze Chameleon ampadde namba nze manager we kati kitegeera tutandika okuba tukwatagana naye nemutima kuba nze nali simanyi mutima kitegeera kati awo twatandika kati mutima bwe namukubiranga mutima kati ye kikyayinza okwogera talina kuba namukubiranga nga naye ndaba byayogera kwegamba tebitegeerekeka awo Zaina bajja kuwa sente zo Chameleon ajja kuwa bagenda zimpa until when jiro bagenda zimpa kati ebyo nemba nga nakola ki nabivaako kwe kusalawo ngende mu kooti bansasule kubanga sente zange zaali nyingi nateekamu sente nalanga emirundi emyaka 2 oba kitegeera sente nga nyingi kati njagala sente zange ate ntwayingako okulaba nti nekubira omulanga mu kooti ate ne kooti nayo kati ebalinga abanfuulira sitegeera lwaki omusango gwange tegutuulwamu ne guba nga guwulirwa olunaku lwa kooti ebadde ina okubaawo tebaddeewo bangambye jjaji taliyo kati bakwongeddeyo paka 10 June lwe banyongeddeyo munkomewo mu kooti wange sitegeera what's going on here simanyi oba emisango gy'abano bwe gityo bwe gibeera oba nedda sibitegeerera ddala njagala kumanya oba nfinding out manye why lwaki tebasobola kuba bwe baba nga taliyo leero ng'agenda kudda okuva mu liivu nga 8 lwaki tebakwata musango gwange at least ne bampa date endala mu January kuba mbadde nkyaliwo senga biro byonna birema senga byonna birema kikyozza anti era nina kwogera ne lawyer wange yalina okumbulira ki ekyokuza lawyer yalina okumbulira kuba kati kyetugendako tugenda kutuula tulabe what is next oba sinaba ki simanyi kishidda kuba sisobola kubeera wano paka June
ndi muntu akola nkola era bwe mba nvuddeyo mba nvudde ku mirimu okujja wano kati sisobola kutuula wano paka June kiba kizibu gyendi mbadde nina okula badde agende kuva ddala lukwago era oyawo ya oba abamu bayinza kirabamu nga gwazze okulwanyisa okukuba ekya chameleon nga eno political move nayo no ate omusango gwatandika 2018 January chameleon yali tannaba kuloota kubeera Lord Mayor kitegeera ya yali tannaba kukiroota ekyo kirooto yali tannakifuna ekirooto yakifunye bufunyi mpozi nga ye yakola revenge ku Lord Mayor kubanga yero ate nga yalina omusango oguli mu kooti kitegeeza ye yaba ku revenge bino ebintu tebirimu byabufuzi chameleon omusango yaguza 2015 okitegeera kati siraba ataawo ekikwataganira nti wamu obaliramu sente mmeka zakakulya zirimu ate zikyandya kati nawe keith kyombuuza okiraba ndi mu kulinnya buli lwenninnya mba nkozesa sente okujja wano okitegeera ezo sente ziba kwegamba so anakuga nti kati sente obungi bwazo zigenda kubeera bweziti kubanga nkyatambula simanyi omusango guno Uganda gavumenti ya Uganda n'emisango gyayo bwe bati bwe bakola emisango oba bakikola nze ate waayi lwaki bakikola omuntu bw'abanga omukubidde jjaji aba alina okubeerawo kuba aba akimanyi kyomuntu agenda kulinnya nnyonyi tabeera kuba kyemmanyi jjaji asoma fayiro n'agyetegereza n'amanya nti omuntu ono tabeera mu Uganda naye mwagala ajje nga 17 abeere mu kooti kati bwe mba nga nzize mu kooti nembeerawo ate nga jjaji taliiwo nga jjaji muna Uganda abeera mu Uganda nze nga sibeera mu Uganda kati mba sibitegeera January nembuuza date ki gye bampa ne baŋŋamba bampa date June next year musango gwa chameleon manja chameleon sente zange nalanga ebifulu 2015 kati nemusaba nsasula esente ze namuwanga deposit tubiveeko naŋŋamba ajja kumpa sente teyampa sente until 2018 nemukulako omusango nezija wa Lord Mayor kuba ye lawyer wange naŋŋamba nedda tumuguleko omusango kitegeeza aba tajja kusasula